banange tubaniriza nnyo ku channel yaffe Life Experience Uganda. Amanya n'eddoboozi nza Asha nava namatova ate munange bona munanga ndabo nakola lero ngamba bugambi subscribinga omupya omukadde sharinga ate ngera tubere n'emiramu egyenjawulo bona munange nkugamba bugambi beranga part of us bera mu mbozi nga zino oyinza okuba tolina kyomanyi nga weetaaga okumanya so era mbeera ne bannange kambakirize beyanjule ate nkomewo nyanjula omulamu gwaffe banaye ntandikire ladies first oba gentlemen is first salam Zendi pasala. Nsanyuse nnyo okubalaba. Okay, Linda. Erinnya nze Linda Blessing ndi muyimbi era nsooka okwebaza omukyala Nava omulimu gw'okola mulungi because nalabako ku bulirizo ezimu so well done. Abasubscribe ku Life Experience Uganda, thank you so much. Please continue subscribe tumuwagire mwana waffe. Okay, thank you Linda Blessing. Oli muyimbi muziki sawa zino tatambula bulungi banaye mukikola mutya? Bannange kyosi kyangu naye kwebereramu Katonda naye n'atusaasira munnange nebitambula mpola mpola naye nga si byangu. Okay. Leero nno tetugenda mu miramwa gya music simanyi oba onaagikiriza tulina omulamwa gwaffe ogw'onnaku leero pasalavu abasajja ennaku zino nga temukyayagala tuwasaba naye tuli bangi kulijja mutuwase abasajja temukyayagala wasa lwaki? Temukyali ekyo kiwasibwa. Pasalavu otubuzeemu supiidi tetukyali abakyala kati bakyala engeera wuulidde bakyala bali abakazi bajjajjaffe be bawasanga ne bajja ne bakaza enzija tebakyaliwo. Kati tukola ki? Bakyala tebakyaluka ne bakyala ne bakyaluka kati olw'okuba nga temukyali ekyegombesebwa okuwasibwa kiteebwe mu maka tukole tutya? Nojja sanga abaana abalenzi bonna batakyayagala nga bamu bagezaako ne bakola ki? Ne bigaana. Linda Blessing abasajja tebakyayagala tuwasa nsonga ki ddala? Twetereeze nga ffe abakazi. Nze no ndowooza ebintu by'obufumbo bya sayidi zonna. Gwagamba nti omukazi takyali kiwasibwa, gwe olina obusobozi obuwasa, olina potential ekuma omukyala ewaka. Omwana w'abendi omwana w'abendi gw'ojja ewaka n'omuteeka ewuwo, gwe olina potential emukuumirawo nga tonnagamba nti akyala n'akyaluka. Gwe olina potential emukuumirawo because bw'okyala ewantu nga walungi naawe oba toyagala kukyaluka. Kitegeeza bwe nzija n'embeera omukyala n'enkyaluka tewali ava mu ssanyu, tewali ava wali mirembe. So nammwe mwennyini abaami gwagamba omukyala nti no tetukyali bawasibwa, naawe olina okusooka n'omanya gwe olina obusobozi obuwasa n'okuuma. Because okuwasa n'okukuuma obufumbo byanjawulo. Kibeera nga kunoonya ssente. Waliwo omuntu anoonya ssente naye nga zimuyita mu ngalo. Kitegeeza gwe azifunye ozikozesa bubi ne zigenda. Naye waliwo abantu abakoze ssente ate ne bazikuuma. Kati kyekimu n'obufumbo. Omuntu yenna asobola okuwasa naye osobola okukuuma obufumbo. Oba bugumiikiriza bwe buleese obuzibu era sayidi zonna. Abasajja tebakyatugumiikiriza na sayidi zonna kubanga buli omu alina flows. Ojja kujja omwana eri nga nze Linda nakulira Masaka nina environment yange gye nakuliramu naawe oba wakulira Luweero. We are different, so bwe tujja ne tubeera wamu obugumiikiriza bulina okuba ku sayidi zonna. Okay. Pasalavu tukyaluka mbadde mpuliriza omwana ow'obuwala lwaki abasajja tebakyagala kuwasa? Mostly abavubuka oba abasajja bonna ojja genda osanga nga mu kyasa kino bonna nga bonna tebakyagala kuwasa. Linda kyabadde ayogerako kino tekikyaliko oba olina ssente oba tolina, oba olina obusobozi oba tokola ki? Tolina. But ekintu kiri nti
abaana abalenzi bakoowu batya kati guno omulembe gujjudde basireyas emirembe gyetawulyangayo basireyas tewaali naye guno omulembe guliko basire queens babeera basireyinga busireyinza tebalina budde bufumba tebano ku budde obufumba naye tegukyaliko bakazi guliko basajja naye era guno omulembe neera gujjudde abavubuka abatagala kuwasa abagala okukola obukozi obunyama azifuba bulya kyekitu kyenagamba nti it is both sides ojja kugamba nti wajjudde basireya naye nga tujjuza n'abavubuka abagala obukozi n'akola obunyama n'ayambala neyefuira bupafumu naye mubuze ekiddako atayina yemalako obudde bungi okukoka pasitalavu tobalabanga mostly abavubuka abasinga abeera mu jimu naye ngaomubuzi okola mulimu ki naye ng'abeera mukola kanyama kyokola besaawa zino osanga omwami ng'alina abakyala nga 8 ng'ate bonna bali ready obeera naye kubanga alina material y'okubeera omwami ng'omuntu omwe alina abakyala 4 oba 5 naye ng'abalabirira so abaami abalina obuvunanyizibwa tulina batono kati ate waliwo olinda kyenjagala amanyi omusajja yenna ku nsi Katonda yamutonda nga yalina okuwasa anti yamutonda nga alina okuwasa naye emirembe zikyusa abasajja oliriza Asha kati kino ekyokuba nti omulenzi muyaaye akola obunyama akola biki olunaku lwasalawo n'agenda mu senseziza bamusitubuulira babuulirire nti okuze olina okufuna omulimu ofune obuvunaanyizibwa owase era akikola bangi bakyuse buki bangi bakyuse buki naye kati embeera eriwo nti tebakyagala bwagazi kola ki kukola akuwasa because omulenzi abalenzi bona baana bangi abayimbi mu industry ogimanyi abamu babadde bayaaye bazibu naye waakula akyuka ne bamubuulirira oba neyeebuulirira okuza emyaka buli kati gwemanya nti ekyomusajja okubeera nga muyaaye akyali mu kino asobola okukibeeramu eyo state n'agikola eyo state agibeeramu naye ate wekijja nga kyakukula n'agamba kati obuvunaanyizibwa kampasa akikola ki akisobola naye kati embeera eriwo nti tebakyayagala kati bannange muli selfish mwagala muteekewo embeera nti omusajja okubeera omuyaaye it is okay wadde alina omukyala ewaka naye ate omukyala wakola mesi yonna ng'ali waka that is so bad kati eyo selfishness mugijjewo ekintu ky'obufumbo it takes 2 people to tango kibeera ky'abantu babiri obufumbo okubukola to make marriage work mulina kubeera abantu babiri so si tokifuula mbu omusajja ye alyoke okubeera omuyaaye wadde nga yawasa Katonda walowooza ku muntu yasooka n'atonda omuntu mu nsi ey'omwoyo bayibuli egamba nti omuntu oyo yali atya wajja wano mu formation n'alyoka ayawulamu omuntu because yali yeetaaga omuntu okuexpandinga okuzaala n'alyoka akwata olubirizi lw'omuntu omu gwakoza gwasoose omusajja n'ajjamu omukazi kitegeeza nti omuntu wali atya kubanga omunne yamumujja mu munne kati ono kyakuliza takimanyi wanategeera nti omuntu alina kuba omu ate nakiri kyalowooza mbu kati wonadda ku bayibuli ojja kutegeera ekintu kimu nti mu ggulu waliwo omukazi n'omusajja njagala ona wabanga alina kyakootinga kyonna bayibuli agiveeko bayibuli egamba nti mu ggulu bamalayika teri malayika mukazi namuki ati nange kyenjalinda onaconfusinga because ngezaako omusomesa ekintu kyensi ekiriwo anti linda omulaba ngezaako omusomesa nti linda sooka olindeko linda sooka olindeko linda kakkanamu owulira wonaba nga oli ku bayibuli mugambye nti wetugenda ku bayibuli entuufu ate waliwo etali ntuufu anti wuliriza wetugenda ku bayibuli entuufu teriiko omukazi namuki
anti kati pastor alinda Asha lwaki ondi ekirimu kale yogera teriko mukazi namuki na musajja era kyovola bango omukazi bamujja muki musajja kitegeeza omuntu abeera atya senga tetwali omu tebandi kunzigyemu kukola ki kufuuka muntu kufuuka mukyala yes kato ngezezaako musomesa woba osoma bayibuli eraga nti Katonda okwawula omukazi okujjamu omusajja yajjamu kintu kimusanyusa yasooka n'amwetera ebinyonyi byonna ebisolo nga tasanyuka n'agamba ki ekigenda osanyusa omuntu kyeka ekimusanyusa kiri mu ye n'ajjamu olubirizi n'akola era olwamulaba n'agamba ogumba lyange mubiri gwange meaning omuntu ali atya kakati ekyo neŋŋamba ekyo twandikirese nengezaako omusomesa ensi ey'olwaleero nti ensi ekola ki changes a fact of life bwe tuba nga tukyukakyuka tulina okugenda n'ensi nga bwekola ki nakyo takikkiriza ali ku kiri nze nganza waliwo ebitagenda si buli change ina okugigoberera nawe ina side nange nina eyange si buli change kati bwe tugamba nti nno guno omulembe nga bw'ogambye nti omulembe gukyuka emirembe gyonna gikyuse guli omulembe ogwedda ogw'abajjajja baffe gwaliko basire kwini oba oli awo tebaaliko so guno oguliko sire kwini yaluwa nange simumanyi gwakireze pasalamu gwakireze so omulembe guno guliko basire kwini babano ono linda sire anedda mukwano so buli omu ayina sire nga tumaliriza bannaye okay kamalirize linda agadde okugira okuleeta bayibuli but enjiri yonna gyenzize embuulya negyempuliddeko mu matu gange mu church basomesaayo ekintu kimu olina kuba suitable helper yes otya mu church ezikulaakulanye yeri abakyala abeetikkira ku baami babwe emigugu meaning mulaavu musooka ne mutula ne mugamba nti bayibuli egamba mu Ecclesiastes nti abantu babiri tebasobola kutambula lugendo lumu nga tebakkaanyiza understand era kitufunisa abakazi tufuna suitable helper yagenda osobola ebizibu byange agenda okwetikka agenda okunekti tukulita omusala gwa Kristo atagenda kundekerera understand betwetaaga abo era abaana abawala oba bakristaayo oba badiini ki naye ng'oli mwana muwala ng'okyali mu guno omulembe ogulowooza mbuno ogenda kuzaala kutuula waka olya emmere abasajja bakoye Teddy Bear gamba kyekibaganyisa okuwasa tebaagala Teddy Bear baagala kiki kyoleeta ku mmeeza nagambako Asha nenkugamba nti omuwala yagamba omwami yangobye kubanga naganye ebyomubuliri namugamba ekintu kimu nti akugobye kubanga olinga nga Linda olowooza mbuno gwe naawe kyolina ku mmeeza kiri eki mu buliri senga abaddewo ensonga endala ng'omusupportinga spiritually financially ng'oyimirira tumaliriza bannaye bale nga tumaliriza omulamwa gubadde gubuuza lwaki abasajja tebaagala kuwasa ansa eri nti tebaagala buvunaanyizibwa bino byonna byakwekwata ku bisubi simanya tetuwasika asima no omukyala bw'abeera ng'alina omwami gw'ayagala she can do whatever ne bino byogamba nno what do you bring on table you will not even ask for her ajja kuleeta automatically nga love em driving naye ani gw'oleetera ku table ye atuddewawo ku table tunaabagobanga misinde munenyera kyendeta ku mmeeza kikino oliwa negwe netera ku mmeeza afuumuusa aliiri ekintu nga bwe nabagambye nga tutandika it is ky'abantu babiri bw'oba omuntu gw'owasizza oyagala mwezimbe mugende maaso naawe mulage respect ekisooka abaami mwina otuwa respect omuntu ojja kuwasa omwana wa banno okomawo nga bukedde okomawo otamidde tolekaza akameeza ofuumuka bufuumuusi kati nze ndete ki ku tebo era nkireetera naawe beera nga
you deserve to be brought something on table. Yes. Temuchikubira side emu yokka nti nno tetukyakola buvunanyizibwa bwaffe. Otherwise abaami mukyuseemu mubeere bavunanyizibwa. Bible eriso so clear. Omwami ye mukulu w'amaka. You have to provide for your family. Nze mbeera submissive and a helper. I will come in ng'olemereddwa naye nga naawe obadde ogezaako kukola ky'olina okukola. Muve mu bintu by'okubawasa. Kituufu. Bavubukamwe mulekerawo ebintu by'okukola obunyama n'okwerabirira n'okusiba obuviiri ne muteekamu bu earring. Ebyo bintu byaffe. Mubirekerawo mubeere abasajja. So that's my point. Okay, Linda, bayira oyina ennyimba meka? Nyina ennyimba 7 so far. Nyina audio watandikirako olwasooka? Yes. Okuvira oluyimba lwange olwasooka baali kwagala. Babalazino. Nedda mukwano. Okay. I'm so proud of whatever I've done. So I have 7 songs nga nyina videos 4. Sawa zino oluyimba ki olupya oliko? Oluyimba olupya oluliko baluyita Wambona. Era antwale omukisa guno okubasaba batulaba abalaba Life Experience Uganda mungoberere munsupporting Linda Blessing Music ku Facebook, Instagram ne YouTube. Enyemba gye ziri. Please subscribe to my YouTube channel. Support me abalina emikolo mu mutwe batukiriza okuyimbira abantu 200. So I'm so available. Oyina manager kubasobola contactinga? Sinnafuna management mbadde nkyekwasaganya naye nyina abantu abanyamba on yourself. Thank you so much. Nyina team yange bagita team Linda, Alex Cheyune, waliwo Tone, waliwo Mary Parks, banyambako bana bangi. So kati omuntu abakwetaze like abaneetaze osobola okunoonyako ku pages zange mu inbox oba n'okubirako DJ Mutesa Pro ku 0752 82 36 30 0752 82 36 3 aba asobola okuntuukako. Tweyanziza Linda Pastor Love. Abantu abetazo otwoyo emyoyo. Tamanyi Luganda. Banange. Okutulya ow'emyoyo. Tokanava. Pastor. Abantu. Okuze nga tukola nnyo counseling ezo. Fete tubeera ebizibu ebisinga obungi twagala nnyo obufumbo okutebenkera. Okutereera. N'olw'ensonga eyo tugamba abaana abawala awabawaganyi awamu wabakaayira then awamu bafunamu n'abavubuka bwe tutyo tubeerako ku 0779 56 57 47. Tweyanza eweddeyo Pastor. Giddemu 0779 56 57 47. Okay. Tweyanziza Pastor Love. Nange akalowoozo kange akasembayo ku bana abobulenzi abataagala twasaba naye mutuwase tuli bangi. Mutuwase muve mu bunyama. Bane batugobye waka batukooye. Mutuwase bannange. Bane temutya buvunaanyizibwa. Oyinza okutya obuvunaanyizibwa ng'ogenda wasa muno kyemanyi what I know. Buli lw'owasa omukazi ne mubeera mwena nga mutegeeragana. Ensonga ezimu ziba zangwa kati gubona atya obuvunaanyizibwa ogenda kufumbirwa kuwasa yo naafumbirwa paka ddi. Bannange muwase muve mu malala muve mu bunyama obwo okimanyi ngenda kola 6 packs mumala obudde bungi mundabirwamu mwefaako kati gwe weetaaga ki okubeera mundabirwamu gw'omusajja leka naava yeefeffette nzije nga nkunyumire ne kati gwe baweetaaza ati fe abasajja tubaagalirayo nga bwe tuli ate mmwe abasajja obulungi bwammwe nsawo eno bw'oba toyina ssente toyina ky'oŋŋamba kozi nga nkwagala from my heart naye ate n'ebyo tugenda bigoba ojja kufuna abakuyambako omwagala naye nga nja kuba nkwagala naye afune oleka abaana ab'obulenzi mbalekere nga bannange Life Experience Uganda bwetyo bwenyuma ebiwooma biggwa byokya gwe n'okugamba bugambi omupya subscribinga omukadde sharinga tubeerenga part of us tubeerenga nga mumbozi nga zino ate nga munnange Nava's Beauty bakola ku bakyala makeup bakola ku bakyala kwanjula bakola ku bakyala buli kimu kye weetaaga tusomesa ne makeup veiling byonna mukwano osobola okubanga obanoonyako ku namba zaabwe ez'essimu 0779 37 108
86 yesembayo banange mbanoonyeeko ate nga naawe tunoonyeeko ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda kyetukozesa ku YouTube channel yaffe ate nga ne ku Facebook tukozesa Asha Nava Namato osobola okuba nga onoonyaako the beautiful bane bagamba bugambi mubeere bulungi. Bye bye.